Inside Story Uganda. Real source of political updates. Mubagambe bonna tujja ku mulundi guno tulina choice kubanga muliwo bangi. So tugenda kutwala oyo eyesigika ali capable ate nga ali reliable. Nebe basaba okwetonda babavunaana musango ki? Abantu abadde tebatambula bulungi na kibiina naye okusingira ddala nga tebatambula bulungi n'abantu bakyalinayo mukisa okwetereza n'abantu. Era bakimanye nti ogwo mukisa tegenda kubeerawo, tegenda kuba gwa lubeerera. Ebiseera bigenze bikendera zembadde manyi kukyawera na mwezi naye deputy president bw'aba agambye mwezi tugende n'ekigambo kye. Abavunaana naye bavunaana bonna mbalaba kuba gumu maanyi g'abantu. Bw'obanga owulira nti oyagala kutambula ne NUP genda mu bantu, beera mu bantu, ddamu onyweze emirandira gyo mu bantu oba osimbe emirandira gyo mu bantu. Ne bw'obeera ng'oli wa kitalo otya naye ng'abantu batugamba kyanjawulo munnange ffe tuli people power tujyagoberera abantu. Ate nayagadde nnyo president yayogedde nti ground abantu be basalawo abantu bakoledde oba nedda. Ndowooza nti zabadde remarks nnungi nnyo okuva eri president. Okwetonda n'obuteetonda kati NUP egalulidde baayo. Kirungi nnyo omuntu okutegeera wa w'osobezza musango gwo guli luddawa n'osobola okuguwoza oba ne weetonda ng'otegedde musango ki. Naye oluyombo olw'abendeemu luyinza kuggwa lutya? Nze mpozi nga muleseeyo omulala naye bwe bw'ati wali mulala anze mwewulira musaba. Byonna ku NBS Barometer akasammeeme. Naku olwaleero bw'obanga obadde ogoberera leader opposition Joel Ssenyonyi avuddeyo n'ekiwandiiko namutaayika n'ebbaluwa gy'awandiikidde kaliisoliiso wa gavumenti oba IGG ku nsonga ziri ez'obukadde 10. Agambye nti ayagala IGG atandika okubeera ng'anoonyereza naddala mu kaseera kano nga waliwo abaka ba parliament abatandise okuvaayo okukkiriza nti ensimbi twazifuna. Walabye wano Honorable Twaha Kagabo yasinzidde ku Sanyuka TV naga ye 10 yakifuna. Kati Joel Ssenyonyi asinzidde awo aga nti IGG bukakafu ky'obusingawo bwe weetaaga tandikira wano ku Twaha Kagabo obeere nga onoonyereza. Naye nga awo si we tuli olunaku olwaleero okwerumaaluma mu kibiina kya National Unity Platform ekisinga obunene kudda oluvuganya gavumenti. Ayinza okugamba nti kweyongera bweyongezi oluvannyuma lwa wiiki ewedde okulaba Deputy President w'ekibiina kino Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi ng'avaayo n'akangula ku ddoboozi eri bammemba b'ekibiina bakulembeze aga nti abo batatambula na kibiina kekadde yabawadde salesale wa mwezi gumu gwokka okubeera nga bavaayo okwetondera ekibiina oba si kyekyo nga nkozesa ebigambo bye aga nti tugenda balumba yonna gye muli nalo na mutima na bidi simanyi bino kye bitegeeza naye nga aga nti tujja so mulina omwezi gumu gwokka and that month is moving omwezi ennaku zikendeddeko. Leero wano wetuli waliwo abaka abamu already abavuddeyo ne baga nti tujja kwetonda mukole kye mwagala. Era nga Muwanga Kivumbi bwe yabadde ayogera yanokoddeyo abawerako n'amenya constituencies zaabwe. Tubuuza olunaku olwaleero nti kino kirekawo ekibiina kino obutakkaanya obuliwo eno yabadde enkola entuufu ey'okubeera nga ebumalawo oba yayongedde kusajjula busajjuzi mbeera. Mu studios banange webali bwe tugenda okubeera nga tematema ensonga zino muganda wange Charles Rwomushana waali oyo munna Barometer saba webali kujja Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa. Lina mwami Alex Waiswa Mufumbiro ono amyuka omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform saba nawe tukwaniriza. Amina. Nina Honorable Juliet Kakande Nakabuye mubaka wa Parliament akiikirira ekibuga ky'e Masaka. Honorable nawe tukwaniriza. Nange neesimisa. Honorable Goret Namuga akiikira abantu b'Amawogola South mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ava mu kibiina kya National Unity Platform. Tukwaniriza Honorable. Amyuka ssentebe w'akakiiko ka Public Accounts Committee Central Seven nzize. Everybody. Again, Honorable Haruna Chayune Kasolo, Mona Barometer 7 out tukwaniriza. Yes, sir. Good. Well, Alex. Alex. Nze minister nze. Oyagala ebitiibwa byo nabyanjule. Anthony yanjule bya shadow kwakyo ite yanjule. Okay. Well, Alex Waiswa Mufumbiro, njagala kutandika nawo nako olwaleero.
deputy president w'ekibiina kyo yavuddeyo ne ultimatum oba salesale ono, and many have since described it as being vague, being unclear. Omu ku bo ye Honorable Joyce Baagala Ntwatwa agamba nti mwagala yeetonde yazizza gwaki. You need to start from there otubuulire ku ultimatum gye mwayisizza ne ku mwasinzidde ng'ekibiina. Ekisooka kyandibadde kirungi nga mukyala Joyce Baagala ali wano n'akibuuza nenkimwanukula ye ng'omuntu kubanga ye yeesowoddeyo okutekinga that lead, naye ekikulu mu kyo nti ate avuddeyo n'akakasa nti wa National Unity Platform. Ekyo nakyo kikulu kubanga mu bigambo bya Muwanga Kivumbi yabadde akozesa enkola y'ekikristaayo eyeeteeseteese yasembera. Manyi ffe mu bakristaayo ne bw'oleetako faaza oba bakatuliki ne bw'oleetako faaza n'omuvuga n'omugyeeka naye nga tewamala konfulumansiyo, toli mugatte, oli mu bya zina n'ebirala, toli mutuukirivu, akagaati tokalya. Kakati ekibiina kyaffe kyali kiri mu mbeera ey'okuba nti ate kati tugenda kuddayo mu bantu. Tulina ebintu bye twasuubiza abantu, tulina abantu be tutambudde nabo ne bakkiriza nti ekituufu kiri nti tebakyali naffe. Tulina MP w'Enjeru abadde unequivocal about that. Tulina omubaka owa Bukoto, ye Bukoto Central, Bukoto South, Mwami Twaha Kagabo abadde unequivocal about that. N'alaga ne gy'akoze eki. So it does not apply kwabo, it applies to abo abakyalowooza nti ba NUP naye nga wabaddewo ebirumira bye balowooza nti badde bibalemesa omwaganya ne family, because we do not have anything personal as a party. Ebintu byonna bye tukola biri on behalf, we are custodians of power of Ugandans. So byonna bye tukola, it is in their interest. Deputy President yali very assertive, but again njagala omanye nti yakozesa colleaguism, ya extending obuyinza bwo bumuweebwa ssemateeka wa National Unity Platform, n'asaba nti ekibiina kikkirize ng'omuntu comrade n'abantu bange be mbadde nabo tekyali clear, nze ndi mu steering wheel, we believe in reconciliation, because ne time gye tulimu ogimanyi nti papa abadde yakatuva mu maaso ku maaso ng'ate ya preachinga nga humility. Ne tugamba oke kateno eyeeteeseteese yasembera, abantu baffe abakyakkiririza mu NUP kuba eri abatakkiriza mulimu abagenda mu organization endala nga tetukyali nabo, mulimu be twamaliriza, naye abo abalala babadde lost sheep nga Bayibuli bwekubiriza nti ddayo ono ne weebeemu naye ng'eri willing okudda mutambule wamu. Ekyo ekikoleddwa era ne kibaako nsalesale ow'okuba nti omuntu yenna alowooza nti tulina otambula ffenna nga tubadde tetambula ffenna alina okumanya nti eno saawa ku salesalo n'ennaku asatu. Ate kugambye obuyinza president bw'ayina, kubanga ekyokubiri tulina kye bayita road map. Njagala otegeere nti nomination ziri under kati 4 months okugenda mu national nominations. Road map yafuluma dda. Youth elections zigendako zibindabinda. No, I'm listening, but so oyina okukkiriza byatuukibwako. So Honorable Muwanga Kivumbi yali communicating position y'ekibiina. Are you trying to tell us nti waliwo okusooka okukkiriziganya ku kino Honorable Muwanga Kivumbi nga tanaba kujja kuwasa? The powers of our constitution, era ne bwoba omuwuliriza yagamba president nsaba okkirize okujja nga temuwuliriza ate ne mubireetanga topic. It was with humility nti waliwo challenge gye tulina mu party, because first of all gwoba oyagala okugaana oba okkiriza oba ogaana tewali kifo mu National Unity Platform kitaliko kuvuganyizibwa kati. Whether incumbents or not incumbents, abantu bonna kati babakola ki babavuganya, because it is open. Kakati mu mbeera eyo kyetwalaba Honorable Muwanga Kivumbi akola kwekuga nti actually kwekusala omusango, kubanga bw'otuuka okugamba nti mujje mwetonde tubawadde ennaku asatu mwetonde or else tujje tubalumbe mu constituencies zammwe. Ekiri very clear. Tugende mpola. Yes. Kuno si kusaba. Kuno kwali
kusala musango na kuwa kibonerezo eri abaligirute already nga bakimanyi eri munaye okuwoza is a process naye osobola ogenda eriyo kye bagamba plea bargain n'otuuka n'ogamba bannange nze gunsinze tatawanyiza kooti kati we tuli mu butatawanya process tukugambye nti mukomeewo mwetonde kubanga bwe tukugambira komawo kitegeeza tobaddeewo mwagala beetonde ku ki NUP ekoleddwako ebikolobero bingi for example Joyce Bagala you see nabadde naye wano and I will say because nabadde naye wano naga nti simanyi musango gwe nakola oli mukulembeze mu kibiina kino do you really find it okay ekibiina okusalira abantu omusango tebawuliriziddwa kati ani yagaye nti Joyce bagumusalidde mumuyita kwetonda by the virtue of the fact nti muyita yetonde kitegeeza mwasaze omusango mwagala ajje yetonde ku musango gumwamusinza bw'aba talina musango eno call yaba abalina emisango no you mentioned get the point you see njagala nti yes kyendiko kyenyini yagambye bwati omukyalo oyo twali tumwagala nnyo I listened also omukyalo oyo twali tumwagala nnyo meaning something might have gone wrong somewhere yeah of course so what went wrong omanyi sometimes we waste a lot of time being politically correct and me I hate being politically correct because I am not an appeaser Joyce Bagala knows kyengambye nti kyandibadde kirungi nga waali no you're here she's on record she's saying tamanyi musango yakola musango ki she has done several offenses that she knows herself the party deployed her and redeployed her and she refused that is a big case just like Mr. Mpuga did she also followed the same suit so you find that as not an offense njagala nkubulire kungu this is not even personal njagala owulirize amateeka nga mwayagala okumujja ku bukiiko bwa parliament kwali n'agaana gwe musango ogw'omusango did you invite her as a party okwogera ku nsonga eno it is now katika nkunnyonnyole Muwanga yagguddewo kye bayita olive branch okay olive branch nti nga tetugenze mu processes zino zikuletera na kubeera convicted gwe woba omanyi nti oyina omusango jangu tuddemu tufate nnyayo ensonga ziggwe tuddeyo mu bantu kenkugambye nti yeetesetese yasembera okimanyi bulungi nnyo mbadde nzijanga wano kungu ku zino programu eno yennyini bali omushana ne banteeka ku nninga ne bagamba nti palamenti yaffe erimu ebirumira ey'ababaka baffe bano bennyini abali kweno pano kitegeeza bwe tuba tuvudde ne tugamba tebannanga okusinziira ku intelligence gye tulina mwe abamanyi nti mubadde mukola ebintu for example toyinza kubanga ogamba oli family member nga teweetaba mu kuziika bafamire tobeera mu nkiiko za famire nga famire temanyi byoliko tekuwuliza nakuwuliza anti kati engagement yeno olive branch deputy president wa Buganda gyataddewo n'akugamba nti mujje tulina omwezi gumu because national calendar teweza miezi ena in fact teweza miezi esatu because akabavubuka kagwa 7 so bwoba ogenda kuba president yabayise kubawuliriza yabayise kwetonda yagambye mujje mwetonde kubanga oba togenda genda mu eri process togenda ulipuliriza bulungi if you commit an offense for example kati bwotwala omusango mu kooti omusango gwo bwogufairinga kooti nga tenagenda mu merits za musango esooka negamba mugende babiri mukole ki mwogeraganye kakati omukulembeze kubanga njagala nkubuulire tewaliyo muntu yenna akolagana na double agent mu revolution anti nze gwe mpuliriza bulungi no kungu nze deputy spokesperson wa NUP uliriza ebigambo byenkugamba at some point yagambye constituencies zino ziri empty yes wazire ziri empty eyakagaba eri empty wena wa Pierre Yukat eya Nyendo Mukungu eri empty because yavaayo n'akugamba nti atandise ekintu ekikye era kino Muwanga Kivumbi kye yakoze
bw'aba asobola okwegaana ekyo ekikye nga yakyeganye n'agamba nkyegaana n'ebibi byakyo mbyegaana siriddamu kukola kintu ekyo asobola okudda ne tutambula. That is what Muwanga is saying in synopsis. Mbadde malayo constituency ziri empty. Okay. So abantu bonna abayakola kye bayita self ejection ne balaga nti tebagenda kutwetaaga okujjako nga batujjukiza kati nti bannange eri tubyeganye tubikyusizza naye abantu bavaayo ne ba-aligninga n'obukulembeze bwabwe. Kawempe South, then Bukoto, yes. Naye honorable ono yennyini njereere ku NUP accordingly kuba nze saagala mbeere wano I must ono mpaka wa parliament naye eyiye eri emputa according to us kuba nze saagala nkulimbe lwa nsonga she has declared nti bali mu movement empya alina ne responsibility oba yakulira abakyala because these are in public okujjango nga twagala PR which PR we can play even better. Thank you. Naye we are here as custodians of power of the people. Honorable Kakande, constituency yo eri empty. I don't know whether Alex ne Kivumbi bategeza nti ziri vacant, but at least you've heard it from him. Agamba okusinzira ku bonga ekibiina gwe mu bitabo bya bulabika tebakulaba toliyo. Mukulu Kungu n'abatuuliriza entandikwa omukulu agituwadde bulungi naye nze ng'omubaka w'ekibuga Masaka aludde nga njayaanira enkyukakyuka y'eggwanga lino ndabe nga bamukulu Kasolo abo tuvunika gavumenti yaabwe kaneyambise akagero keyambisibwako omwana Munnabuddu Hamani basudde n'akuba oluyimba lwe bayita ekiwuka ekyagwa mu ntamu ng'akajja mu lugero lw'Abaganda olugamba nti semusota guli mu ntamu kagamba ogukuba ng'oyagala okutta omusota entamu eyatika kyokka ne wooguleka toba seefu nga gw'omusota mulamu ate oba tosobola naye lasitiru nagifumbamu kakati mu mbeera efaanana bw'etyo NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ekiriidinga opposition owulirira ddala nga okubeera nga oli mu mbeera egenda okukyogerako owulirira ddala nga oli ku semusota guli mu ntamu kubanga ekibiina ekiriidinga opposition nga mwetaaga enkyukakyuka kitegeeza nti bye kikola obukulembeze bwakyo kiba n'ekifaananyi kiwanvu nnyo kigazi tikikoma ku kyo kyokka kiba kirina n'omulimu n'okuwumbawumba n'ebibiina ebiki ebirala kuba kye kiba kibikulembedde ku lutalo olwo oluba lukola ki luliwo kakati yensonga lwaki nkugamba nti waliwo ebintu nga si kye twandibadde twogerako ku budde buno naye kati ate tokyogereko onookola otya ekyokubiri akungu kyenjagala okugamba abantu baffe naddala bali ku opposition abantu bali the electorate abantu bali genuine baagalira ddala enkyukakyuka eyannamaddala abantu bambi baba batulonda tibalina ku bifo byaffe ng'ababaka ba parliament tibali ku chairpersons ba districts ne local government yonna batulonda yes nga ffe tugenda okubeera mu ludda olwo naye nga n'enkyukakyuka y'eggwanga bakikola ki n'olwekyo bye tukola byonna biba bitunuulira ekifaananyi ekinene ebigambo bya Honorable Muwanga Kivumbi bangi babiwulidde n'ataabimanya yabiwulira era abitegeera naye mwami Muwanga Kivumbi kyekigambo nkiddamu nkyogerwa mulundi gwakusatu kati bwe bakutuma abantu nibaga nti genda mu nuupu otunonyezeyo ababuyabuya abakola ensonga tosobola kugenda n'osonga kwani newe batabeera mu nuupu yonna oba opposition yonna oba ne bakutuma nti genda oleete abantu abakola ebintu nga tebabyekennenyeza tebabitunuulidde sigwokola ki sigwoleeta ekyo kitegeeza ki nti akola ekintu n'ekintu ng'akyebuuliriddeko ekintu mu kukyebuulirirako tikitegeeza nti kiba kituufu kino kigeze ku bazannya omupiira otuteereddemu awa nze ndi muwagizi wa Man U nyina omuvuka gwe nakwatira ennyo mu Man U yali anzanyira obulungi ennyo omupiira Cristiano Ronaldo abazannyi abalungi bwe batyo bammesi bwe batyo mulungi nnyo nga tajeti yakuteeba buki
Buteebi kulwanirira ttiimu ye ewangule. Naye bw'abaako embeera endala ate nakyo aba wa bulabe nnyo okusinga n'omuzannyo omunafu. N'olwekyo kikyengezaako okugamba nti opposition nga yo tulina ebizibu ebiri munda. Oluusi ebireetera abazannyi abalungi nga Honorable Kivumbi okusalawo ebintu ebyemulugunyizibwa abantu, okusalawo ebintu omuntu byabaako ebibuuzo bingi, kubanga bw'aba kugamba nti abatazze mu lukuŋŋaana ng'omu spokesperson w'ekibiina wano waali asobola okuga nti Kakande wayitibwa mu mbeera efaanana bweti, twakubira akasimu, twakuwandiikira, twakuyisiza kirango ku NBS, embeera yabasobola so tewamanya ku lukuŋŋaana olwo nga n'olukuŋŋaana lwe nyinta olutegeddeeko, naye nkyayongera mu maaso soko oyo yakugamba nti abatazze ne bataweereza kwetonda, omuntu omu n'akugamba nti atazze ate waweereza kwetonda ogobeddwa. Naye mu mbeera efaanana bwetyo ate ebyo byokka byokka si we tulina okukoma okulengera mbeera ki etuusiza ba Honorable Muwanga Kivumbi okutuuka kweresa. Basebo ne bannyaba abatuwuliriza naddala abali ku opposition, ebigambo bino tibibanyumira kubanga bo bambi baagala kuwulira kimu, muli wamu mukutta obuki obuyinza. Tibamanyi nti musobola okubeeraawo naye nga waliwo emizannyo mingi egikola ki egiri mu kuzannyibwa. Titunnaweza myezi giwere 5 nga Honorable Muwanga Kivumbi bafuutu soja nga bwe tubayita ennaku zino nga bamuyisizzaamu eggaali nga bamuvunaana buteetaba mu lukuŋŋaana lwa NUP. Nayogera ebigambo bino simanyi kuwano nti waliwo ataalaba ntambi ezo ne muba mukwetaaga na wano tukayina ne kuba no ku mikutu gyaffe tewali atakayina. Nayogera ebigambo bino temujja kumanyira bwe mutyo oba ngenzeeyo basigenzeeyo nze ndi waddembe okuwulira enkiiko zensazeewo ogendamu ne zesazeewo ogenda ate sina na kwetonda nze n'ekibiina namba nakiyamba okukiwangulira ekiki. Kaakati abakulembeze sebo omwogezi w'ekibiina omukulu ng'oyo yayita mu disciplinary committee ki, yafuna kibonerezo ki, okiwula nga ye kenyini yabyogedde publicly. Ekyokubiri njaga ono aleese embeera laga nti nga deputy president wa Buganda owa NUP alina obuvunaanyizibwa, alina obuyinza mu maanyi ge mweyasalirawo bw'atyo mweyasabira. Kakati ekibiina njagala nkubuulire kino, kibiina kyawe ekyo kiinako ensonga bbiri. Esookera ddala bwe muba nga bannayuganda tulina ekirwadde ky'okwerabira, omuntu yenna ajjukira ekigambo ekimu ku kyajjayo ku lutalo lwa Oweekitiibwa Mpuuga ne Nuupu mu lujjudde, kubanga olutalo lwabangawo ng'ensi efuuka abantu bangi nga bafuuka nti tebalumanyi, bambi nga abamu tebamanyi, naye nga tosobola kuba munda nga tomanyi nti waliwo ebigenda mu maaso. Ekimu ku byaleeta ekyo twasanga abavubuka e Masaka nga bakubaganye, nga waliyo bakandidates babiri, waliyo omwami omu bambi ye ng'omuntu si alina obuzibu oyo kuteesa ne ttiimu endala yali ya Dr. Bedi Bwanika. Kakati nga bagamba bano bazze batya okutandika okulondesa eno mu kosi ne bakubagana. Bwe bakubagana obubi ennyo, Oweekitiibwa Mpuuga nga deputy president ensonga bwe zimutuukako n'abagamba bannange ensonga eno esooke eyimirire, tuyite abakulembeze bakkunga bajje baluŋŋamye ensonga eno timwegwa mu malaka, tutambule buki bulungi. N'olunaku terwakya abakulu bano ne batandika nga buyinza abujjewa constitution agimanyi, nga bagamba deputy president tamanyi constitution na buyinza wewe bwina kukola ki kukoma. Y'omu akugamba nti ono yagambye mu bigambo bye saagala agambe nti ekyo ekyokusaba yakirese luvannyuma yagamba mbawadde tekitegeeza nti president agenda bbawa mbawadde. Eyo statement ya mbawadde yaliyo. Ekyokubiri bw'otugamba sebo president okkirize political parties tukkirize nti ziba institutions ezirina okutambula nga zirambikibwa. Bwe tutuuka ku level egamba nti abange gundi kkiriza kino kibeere bweti bw'olikeera enkya n'ofuna president ng'olwaleero abaako enkya tabaako lwoli musanga nga yavuddeko n'asalawo mu mbeera etategerekeka, oyo oba ogenda kikolera ki? Ekisembayo nja kudda n'ekisembayo nja kudda n'ekisembayo nono lindako Honorable Nakabuye rather Honorable Kakande Nakabuye, yes, wakyaliwo ebibuuzo nja kudda mpite oyongere okwanukula. Now salesale ono yaweereddwa, you expected ogenda okwetonda ne banno, will you do this or not? Kakati mukulu kungu
lwakubonzije ku njakuwa sokodde nkubuulidde ebintu ebikozesa ba honorable Mwanga Kivumbi bwati nagaye musajja mugezi nnyo ebintu ebibakozesa bwe bati ekizibu ekisooka kiba mu bibiina byaffe byennyini mu Uganda wano tuzimbye nnyo ebibiina nga si institution nga tubizimbira ku muntu obuki omuntu obuntu abantu ne baagala nnyo okusanyusa abantu kubanga omuntu yakuteekawo embeera gy'olimu ekyokubiri tutunuulira nnyo personal interests zaffe bwe nkola bwe nti wano mpitawo tubadde n'entalo nnyingi Mwanga Kivumbi alwanya entalo nnyingi mu nuupu awe yenga ye lwaka n'onfunamu kati tubadde n'entalo bwe mujjukira ekisanja kya Mpuga bwe kyakitatira okuggwawo twalina abantu nga babiri awo naye nga sijja kuwaayiriza Honorable Ssennyonyi ndowooza ye yali amanyi agenda kuyita kaweweevu naye nga abantu bali awo bazanya katembo wa bulinsi olw'okuba bamanyi ekyo ekyokusatu kye batunuulira ye electorate abantu abatukola ki abatulonda era kyova olaba nze buli wembeera ngamba nnyo abantu mindset y'abantu banaye kintu kikulu omuntu atunuulira abatulonda n'alaba nga bambi ate bana Uganda obasaasira kutufuga emyaka gino abantu baagala nnyo enkyukakyuka oluusi amaaso gakola ki gaziba kati najja n'atunuulira ekyo naga kambiseewo kano kino nkikole bwati naye ng'ebibalibwa bilala nnyo kakati ekyo kyogamba ekyokwetonda nakuwadde olugero lwa Ssemusota guli muntamu naye kungoleka naawe olugero lwa Ssemusota guli muntamu gy'oŋŋamba ekyo kiringa oli bw'agamba nti jangu weetonde olw'obutakuba musota ogwo oba jangu weetonde olw'okukuba omusota ogwo entamu neekola ki neyatika naye gwe ng'okimanyi nti ekigererwa kyabadde kyakulya ki mmere kakati y'ensonga lwaki nkugamba mubage ebintu bino nga bitambula bwe biti nga tulina ebizibu ebifaanana bwe biti ng'ekizibu kyange sikyakubeera mu NUP kyokka kubanga ebibiina by'obufuzi okujja twakabira ebibiina by'obufuzi obungi birina enkola gye birina okukola ki okukolamu ng'embeera eri bweti ekizibu si kyange kukeera nkya ne neetonda era ekizibu bwe mbaga ddala neetaaga bwesigala nga bweri tojja kugendayo nze ate sirina na kutya kwonna kubanga ono nga baagaye nti amaanyi basuubizza okubalumba nga Kivumbi akozesa ebigambo namutima nalo bajja. Are you not afraid of that? Ate ekyo nga nkityako kungu NUP yampa kaadi naye bwe yampa kaadi bwe yaginkwasa saagenderawo mu palamenti bannamasaka ne bongereza ku NUP ekyo kye yampa nabo ne bakola ki ne bannonda kyogamba NUP yasimbawo ababaka 5 mu Uganda yonna bw'obongo bwo bwegamba abantu tulina ababaka ba palamenti ababadde ebisanja ebisuka mu kiki mu kimu n'olwekyo okwetonda kyabuntu okwetonda kyabuntu nze ndi mukazi mukulu ate ndi mukazi mufumbo mbadde mu bibiina by'obufuzi mmanyi nti embeera yonna abantu ababeera ewamu nebibasi bibiina n'egundi ewala gye twegattira ddala wabaawo obuzibu okwetonda kyabuntu mutambule naye ate tojja kuva eri onoonyeeyo abantu gwolwokuba onoonya ebibyo oba byobala ogambe bakole ki kyenvudde mbuuza nti omukulu yeetonda wa yeetonde kubanga kiyatulaze nti ye omaze bbanga ki nga togenda ku kitebe kya NUP? Ekitebe kya NUP lwe nakoma okukigendako ndujjukira bulungi sirabayo ki twalina nsonga nga zakwogerako era n'abakulu wasembadde emyezi giweze naye nga waliwo ensonga z'okwogerako n'abakulu ekibiina bwe kivaayo honorable ne kiga nti Kakande ne banno abamu you've taken months nga temwetaba mu activities z'ekibiina nga mweriwa gye bampitamu ne sigenda. For example nene yasembyeyo that convention yasembyeyo you were not there. No please please Alex no you will come back because there are two issues kali premium kano ketuliko for the benefit of the people and I've stated it mchala Kakande n'abalala let's tuli ku TV ya declaring allegiance to DA. Okay? DA, that is led by somebody. Is DA political? My leader. Listen party to what I'm saying. DA is okuja kongalera achinyonyola bulala. Era ne balangirira nti bavudde ku NUP. These have been statements made by their leader in Mengo at their various press conferences. So, this statement of Mwanga Kivumbi was for people who still believe nti bino ebyayogerwa Mwanga Kivumbi byali bya bantu bakyali mu kibiina
bw'abanga ye agamba katero mpozi nga ayagala tukakasa era nakyo kiba kirungi ne tukimanya kyenkugambye nti kyeyayogera kirungi lwa nsonga mukyala Kakandere era ayinza okuvayo n'agamba nti bannange nze munsuubirira walala ndi wa NUP kuba ne ku TV emu yagamba nti NUP tetulina constitution era belonging ne bamujjukiza process eyo eya constitution by omuntu omulala. So unless she says now she's NUP. Charles. Anti just a minute. Kakati mukama wange ono akimanyi bulungi yabeerako mu People Power which was not a registered political party. DA simanyi oba ye ng'omwogezi w'ekibiina era omunoonyereza era atunulira ebintu bwe bitambula wano nti ayinza okugamba nti is a registered political party. Thank you. Tewali values zayo yekkiriza mu corruption ffe tetukkiriziganya na corruption kyenkugamba kyovolaba nti twawukana nayo because tosobola gatta kuva ku mulamwa gwegwo gwenyini oba kiwulira nti gwe toli memba omuntu bwagamba nti values z'ekintu kwegamba alinga akugamba nti bano bawandiika twayogera era biki bye tugoberera ne tugamba abantu twetaaga okuddayo tumanye nti waliwo honorable nja kudda so mukomawo mu NUP n'olwekyo nja kudda honorable Kasolo bano bombi ba member ba National Unity Platform omu yali ultimatum oba salesale wagirabye bannakabwe bakugamba enkola gye yakoleddwamu si nambulukufu kimala. What do you make of what is happening mu NUP? Kakati abakungu bulijjo wano byetwogera ate tusaasira n'abantu abatulonda. Ekibiina kye NUP kyekibiina ekinene eky'opposition. Kyoyinza okulowooza nti kiri awo kiguza enteekateeka yaazo kimulisaako eri bannayuganda baga nti bwebanga CNRM yalibadde ki yalibadde NUP. Mwina ababaka 507. Ekibiina ky'ovuganya nakyo kirina ababaka 342. Kakati gwe ababaka bano 507 katulabanga ate olina kulwana nabo. Gwe obwongo bwo bukulaga nti bw'oba oyagalira ddala okuwangula NRM ate olina kukendeeza kuba n'507. Nosobola okuwangula obulungi ekibiina ky'NRM. Naye mu kino bannayuganda balina okutunula demokulasiya mu NUP mwali oba taliimu, wakimmemmete oba ye wakiboggwe. Omuntu okufuna flag mu NUP ayitawa. Omukyalo ono omulaba n'abalala bonna bolaba bataddeko ebipande tibamanyi fulaga bagenda kugifuna bati kubanga olwaleero president vice president oba deputy president Muwanga Kivumbi ow'NUP ayimirira mu lukuŋŋaana naawe ebirowoozo bye nga ye era n'asala n'omusango nga ye ekibiina tekinamwegaana n'ebigambo bye wuliriza bw'atandika okwogera naga nti gwe naawe mujje mwetonde era naga nti sebo president tusaba ate otukkirize ffe tugende mu constituency zino ffe tuteekeyo abantu. So kitegeeza nti ebirowoozo byali mu kubireeta awo ate bwawana ki bwawana ebibonerezo naye ne basigala nga bamukubira mu ngalo. Kati waliwo ekizibu kya NUP si NRM era si President Museveni ababaka bano babaka bannaabwe. Kakati naye olina okitunuulira nti bannaffe bano aba NUP naddala abali waggulu bonna baagala bifo kuyingira mu paalamenti era mu mbeera yonna balina okuseeseetulako abalala. Ate bujjo nkubuulira nti kaadi zino obu omuntu okufuna fulaga egabibwa etya bawaayo sente ne bagigula nga bwe tuwulira oba abantu bannakibiina ky'NUP batuula ne beesalirawo nga ffe butukola ewaffe. Information waliwo otandikidde Honorable Muwanga Kivumbi abaddeko NBS leero ku makya and he said we would rather lose an election
than have a cast of leaders who are all over the place and disciplined. Meaning, abamu ku bano ekibiina kibalabanga abasiifu b'empisa bakyewaggula. Ani kyekugambye nti kakati bwisibu ebibiina biba byewandiisa biba n'ebigendererwa kati era akigyeye buteefu naga nti ffe bino ebyokuwangula si bye tuliko okusigala na bano waakiri tuggwa okusigala n'abasiifu b'empisa mu kibiina kyaffe waakiri tukola ki waakiri tuggwa fine naye mbadde ngezaako okukutegeeza muganda wange Adamu n'abatulaba nti abakulu bano fulaga kaadi bagigaba batya. Olwaleero bw'otunuulira deputy spokesperson ayagala kwesimba Nakawa wabaddeyo omuntu Nakawa East wabaddeyo engineer no bali mwezi Secretary General naye aga nti nange neesimba wano Nubian Lee naye ayagala ekifu agenda kuba meya Nakawa. Chairman Nyanzi naye ayagala BMP mwanyina wa okiwa Bobi Wine naye ayagala BMP. Kati ebifo bino golowooza nti gibagenda twali babaddeyo era golowooza bagenda beberekako balina kuliyetingawo nsonga yonna eseeseetula ku bano bo babinywera ne bajja kubanga ebakola ki naye singa abantu na NUP be baali beerondera be basunsula ababaka baabwe abasaanidde okukwata flag ebyo byonna tibyali baddewo naye bagenda kubazinyisa. Nze ndantuula waliwo omuvubuka yeeyita Sadaman ansanyusa nnyo era nze muwookinga nnyo agenda n'abakwananga nti n'avuma buli muntu n'abayisaamu eggalaga nti akitegedde gamba nti Sadaman ba kakati oba oli ku levo ki naye ng'okolagana ne NUP olina okukkiriza tebali mu kutereeza kibiina na kusampisa era nze njagala mwannyinaze ono kumuwa amagezi kasita wasalawo n'okolagana n'abantu abo olina okukkiriza n'owa ekitiibwa buli avuddeyo naga nti ono Sadamani olina omuwa ekitiibwa bw'onoba tokikoze tolina flag olina okukkiriza n'owa ekitiibwa bafuuti soldiers kubanga bo buli muntu alina obuyinza tewalinga ngeno bujolabe waffe mwenaalemu tutuuka abantu nemwewandiisa nemugenda mu primaries nemwesimbawo mu kitundu kyammwe ng'ekyotera abantu ne basalawo bannakyotera nti kubana abeesimbyewo 6 mu primaries kwenaalemu ono gwe tukoze eki bufula kaadi y'abano bagigabira Kampala ate abagigaba balina webatuula ne bakuba mu ttooki ne bagaa nti ono oba ono era mwanyinaze nga bwagambye tulabye obusibuufu bw'empisa mu kibiina kyabwe era abwaddeko obujulizi nomuwanga kivumbi wano yayogera ebigambo ebikankana nga nti kakati ono tasuze bamuwa bwi promotion one bonnamboozi wano obujulizi bwavaayo nti yaweebwa akawumbi kamu ne miliyoni 3 okugenda ku bujjanjabi. Sisuubira nti abakulu bali bapikinga interest mu nsonga eyo okulaba nti yali nguzi oba sente ezo zakola ku kituufu ntegeera bulungi biliyoni emu ne miliyoni bimeka 3 yali nguzi oba zaki so n'ebintu ebirala ebizze birumira naye olwaleero omuntu nga owekitiibwa Mathias Mpuuga okugamba obugambe nti alabye mu muganda wa president Mukamwa Nyanzi ogamba otya nti kunga ya Nyanzi eyimirire tugenda kutandika okukulwanyisa nawulirako ne bagaa nti kasita mukulu akuyita era omukulu yani Bobi Wine kasita akuyita n'ogenda mu lukiiko balina engeri musooka ne mutuula kati bwe mutuula bakoona ku meeza nga luggi nga basooka ne baleeta entebe n'etuuka kakati ne bajja bakoona ku luggi nti atuuka kasita osigala nga wesigaza owooza nze nina diguli 3 ng'osigadde otudde boti bafuuti soja bakukeererako ebyo byonna mulina obigoberera Charles nsaba otandikira awo kuno ku
kikwatisa mpisa mu kibiina oba waliwo ekigendero ekikusike mu bino byonna? Mukulu ku Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa okusinga nnyo ku lw'obulamu bwe tulina. Kakati omukyala mwonale bwemubuuzizza onajja kwetonda nono addira Ssenyonyi agambye Mwanga Kivumbi yabyogedde tubalinze gwe ng'owamawulire walabyeko ebaluwa ebayita talina weeri teriiwo. So is this group serious? Is this what? Is this group serious? Be bantu bantu badoyogerako n'okwogerako bali awo kakati MPs of Uganda, of the Republic of Uganda, baje betonde kati n'ogamba nti omuntu aje yetonde olw'okuba oli ayogedde ku social media ne babikwata ku social media oba TV oba najano bw'omubuuza have they written to them? Just simple basics of management. Bano boyogerako because yayogera n'amanya gaabwe. Actually nabere nayo program emu ngamba n'okwetegeka wali teweetegese okwogera bino byayogera. Yes, chobola abuuza crowd. Constituency kyendala ne bamubulira. No, ani no, he was not prepared. In other words, obola aba reaction to crowd. So you are dealing with a mob, gang. So omukyala is right kutagenda yo. Chobola aba 24 hours, it's a scene of crime. Security biki baba bali parade katana na mukuma. So yes, Musota buli muntamu but newe gunava mtosobora kugifumbiramu because this is very poisonous. Kuno Musota is deadly. Newe guvamu bulungi. Nyabo tugifumbiramu gulekamu obutwa. Yes. Osobola okubawo nga toli MP. Tofukamira bano. But let's look at obulimba bwabwe. Mukalulu ka omugenzi Sebagala ne Mao. Yes, I see that's the election. Mukulu Kawanga yafuuka vice of Sebagala, if I'm right. Ne basi Mwanga Kivumbi n'asimbawo Mpuuga. Geno mubuuze yakyogere naga nti n'infrastructure yagikola. Mpuuga as an independent against Kawanga. Why? Because Kawanga was a vice to Mao. Kakati bwoyogera ku institutions kulwaki tebagera ne flag bearer Masaka. Because the flag bearer was Kawanga. DP lost as a party.